Bahasola bannange nga wali ozeeko e Uganda mu vacation ani ali supposed okugulira returning ticket okukomawo okole mu nnyumba yemu gy'obadde okola mwene nnyo. Abalungi abaagalwa ngenda kuba nga nziramu ekibuuzo ky'omukyalo ono naye nga sinnaddamu kibuuzo kya mukyalo ono kankuwe amaloboozi gano ku maloboozi gano ngenda kukuwa eddoboozi lya bboosi wa Kadaama then owulyeko n'amaloboozi amalala. Wano nabadde ku WhatsApp n'enkuba kyeyoomu. Ono gw'olaba abuuza ekibuuzo kino mulala era si y'omu ne nannyini maloboozi gano naye ky'abuuza kikwatagana n'omukyalo ono ku kyamutuuseeko. Kansooke nfulengire odiyo ya mukama we ogiwulirize. Kankufulengire eddoboozi lya bboosi. Sharifa, anti sowi ticket. Anti hiji Saudi Arabia na dihlos. Anti sowi ticket. Hello? Anti sowi ticket. Uganda, anti hiji hina kamil hina. Anti hiji hina shuf kam flus ticket refi, okay? Okay. Kati eriddako lya mwana tetujja litulinga yabadde anneebuuza. Bano abantu tebakwetaaga era ogenda kuddayo kubonaabona bakugambye nti ggwe kennyini weesalire air ticket ove Uganda ogende Saudi. Bw'onootuuka e Saudi ye anaakuwa ssente. Wabanga tasobodde nga mutuufu ddala ddala bakwetaaga nga tasobodde kugulira air ticket kugikuweereza ekitali gamba nti akuweereze ssente. Abaana abantu tebakyakwetaaga. Era kankubuulire sala magezi malala baveeko. Wano balaga nti bo tebakyakwetaaga wabula gwe obeetaaga gwe abeeguyawo oba tojjamu gwe baleke gwe mutereko message omugambe awe mba nga temunsindikidde air ticket tubireke I'm not coming back. Mba nga temunsindikidde air ticket I'm not coming back gwe kyoba omugamba kuba kati wano balaba nti gwe abeeguya. Tiketi ya mitwalo 8 ng'okozesa Flynas ekinene ennyo kakadde oba 9. Weba nga tebasobodde kugigulira kugikuwa abantu abo baakukoowa mukwano. Simanyi oba omuntu eyakukoowa oyagala ngala ekkulaga atya kino kikulagirawo nti baakukoowa. Osi ng'akwetaaga ready ng'akwetaaga yali alina okuwa air ticket n'ojja nayo ne Uganda bazisala bulijjo n'ojja ne air ticket ekuleeta n'enaakuzaayo. Abalala n'ojja naye bw'otuuka okuba nga ogenda kuddayo bo bennyini bakusindikira air ticket. Yennyini yakwesooka gundi nkusindikira air ticket okomawo ddi ng'omugamba ateekako ojja kujja ennaku z'omwezi bweziti nga. Okay, katukomaawo naye nga tugenda kumalayo ne vidiyo y'omukyalo ono. Kansooke nziremu ekibuuzo. Omukyalo ono kyayogerako oba gyayita returning ticket. Ye gwe Kadaama ng'omazeeko contract yo n'okomawo wano e Uganda naye nga boosi wo ayagala oddeyo omukolere. Ani ali supposed okugula ticket? Gwe Kadaama oba mukamaawo? Ansa eri nti boosi wo yali suppose okugulira air ticket. Omuwarabu takulimba nga mbuweegulire air ticket ku ssente zo. Bw'ogenda kulya story yo n'omwana muwala baamugambye weegulire air ticket okomewo oba ffe bwe tukusindikira air ticket n'ojja tugenda kutema emyezi 6. Story y'ono muwala ogenda kugimalayo mu maaso awo obiwulirize. Naye kansooke story ey'ono amaloboozi genkupuleyingise wano. Omukyalo ono tamanyiiko nti mpuleyinzeko amaloboozi gano wano naye mpuleyinzeko eddoboozi erya bboosi we n'eddoboozi eryange ku bye nnamuddamu. Omukyalo ono yatambula ennaku z'omwezi guno omwezi gwennyini gwe tulimu guno. Ate era nga follow wange wano ku YouTube era endamba yange yagijja wano ku YouTube naaba nga ajja mu kabokisi kange nga bibagamba nti inbox yange nzigule. Omukyalo ono bwe mmala okumubuulira kozi yali yakomawo e Uganda nga mulwadde nga yadda kumujjanjaba. Kati atuuka okuddayo boosi n'aba nga yeegiraagira abalinga abataagala Kadaama dde balaga nga Kadaama yabeeguya. Omuwarabu ng'akweguya nga really akwetaaga
tosaanire nakumuyisirako buli ssaawa mpa tiketi. Era natuuka ekiseera ne ngamba sisita ono abantu bano obalaze ndowooza nti gwe obeeguya toddamu kubateerako mmesegi. Bwe baba bakwetaaga bo bajja kuwa tiketi. Era mpaka bosi we yamusindikira mmesegi eno n'amugamba weegulire air tiketi ojje wano e Saudi nze mbe nga nkuwa ssente. Ne mugamba tokigeza. Era ne muwa amagezi owulidde mu ka audio nga mugamba nti gwe muteereko mmesegi omugambe nti omuba nga temunsindikidde air ticket I'm not coming back. Kati naye balage nti tobeeguya wadde luli gwe obadde obabeera ku nninga tiketi ejjadde muve tiketi ejjadde nga kwegamba obalaze nti olimu interested okuba nga oddayo bakolera oyaayaana kadaama tolaganga muwalabu nti gwe omweguya. Tolaganga muwalabu nti gwe omweguya. Omuntu akwagala akwetaaga ye mwennyini yalina okulaga nti really akwetaaga. So sisa bwe namugamba ekyo waayitawo ennaku mbale boosi ate teyagula air tiketi. Boosi n'agula air tiketi n'agimuwa nga mugambye nti bagambe bwe baba nga tebakuwadde air tiketi togenda kuddayo. Boosi yagula tiketi omwana yatambula ennaku z'omwezi nga mmeka kandabe tiketi ye wano. Sijja kugiteeka wano didisplayinga naye kandabe yatambula ddi guno omwezi gwennyini. Eno visa. Yes, by the way yali ambuuza na biki ebyetaagisa. Gwe wenna nga ogenda kuddayo wa boosi wo biki ebyetaagisa omukyalo ono bambi namuyambako bimulagirira. Weetaaga air ticket ekisooka weetaaga visa ekirala weetaaga ne income number. Nkolitani bajja kusaba income number. Wali ku clearance bwe bakuweera clearance ng'ogenda okugenda wali eri ku immigration waliwo akaluumu wano eno immigration then wano emabega wano waliwo akaluumu bweritani bwe bakusindika ogenda ofune clearance. Otuuka awo batera okusaba income. Sobeera ne income number. Boosi akubire income y'ekifaananyi akusindikire ne visa then akuwe ne air ticket ne passport yo. Ebyo ebintu byolina okuba nabyo bitali. Kati eno yali visa y'omukyala eyo PGF sijja kugigira zimala yali visa ye nga bagimusindikite. Kati kandabe tiketi yatambula ddi. Yes, kati eno tiketi ye saagala gigira ku display nga mannya ge. Okay, yatambula yagendanga 6 leero mmeka? Leero 12. Yagendanga 6 naye ng'omukyalo ono gw'olaba boosi naye yali amugamba yeegulire air ticket nga audio w'ogiwudde nga bamugamba weegulire air ticket. Bannange omukyalo ono ali wano follower wange ku YouTube. Kati bw'olyayo oli nkuba kyeyo bwe tuleeta video bweziti ng'ogamba akakati abo yo content my dear ebintu byendeeta ku channel eno biba bituufu bannammwe baba babiyiseemukko wabula mbireeta tuyige tubeeko bye tuyiga. Kale mukwano boosi we yali suppose okugulira air ticket ng'oddayo mu kiyumba kye omukolera. Bw'oba omazeeko contract yo ng'okomawo Uganda era boosi we yali suppose okugulira air ticket ekukomyawo e Uganda kubanga omazeeko contract yo. Okuggyako nga tomazeeko contract yo ayinza osika omuguwa oyinza ogamba wayi kasa simazeeko contract ye waba aganye okumpa air ticket kanjeegulire. Okuleka naawe omuntu ayinza okugamba kanneegulire air ticket nkomewo ewaka ye gwe agamba ze mazeeko contract boosi anneetoolooza jjo oluwisiment wali sente za ticket simanyi nnindeko ng'olinamu akasenteko osobola okugamba boosi nze kanneegulire air ticket. Abamu n'okugulira air ticket kibaluma. Kati gwe ogyeguliranga ggwe nga gwe osazeewo ng'okkiriza naye ku returning ticket okuddayo wa boosi tokigeza. Omuntu nga takuwadde air ticket omuwarabu nga takuwadde air ticket aba takyakwetaaga. Gwe oba omweguya olina okuyaayaana oddeyo okumukolera. Waba akwetaaga nga really mazima ddala awulira akwetaaga yalina okuwa air ticket. Tokola era sisita tokola era. Katumaleyo akatambi ka mukyalo ono ne baba nga bino babitegeera. Nga wali ozeeko Uganda mu vacation ani ali supposed okugulira returning ticket?
okukomawo okole mu nnyumba yemu gy'obadde okola. Mwene ennyumba mbadde nkolamu n'Omunigeria, si mu maka ge gamu naye mu famire y'emu, si Munigeria, Munnakenya. Omunnakenya yamalirizaako contract n'addayo, yaddayo after Ramadan. Bamuwa vacation ya myezi 3 amala akomewo akole mu nnyumba y'emu. Kati yesterday boss we yaze n'ambooza, beti Esther akomawo okukola? Nze simanyi, wabula yaŋŋamba mwamuwa vacation ya myezi mwamuwa vacation ya myezi 3. Bw'amalako emyezi 3 yaŋŋamba agenda kukola ki? Agenda kukomawo akole. Kuba tebatuwa budde kwogera like abakozi, tebatuwa budde kwesisinkana mbu tunyumye ebiri awo nedda. Kati nga nze nkwata ssimu nkubira Esther nga mubuuza bosi wo nga bandi bubi bambuuza nti okomawo okole, waba blockinga ko? Yes, aba blockinga. Okomawo okukola? Esther nga ngamba beti okukomawo okukola nandikomyewo okukola, naye babosi bange tebampa returning ticket, wabula baŋŋamba bwe mbeera njagala okudda mu nnyumba yaabwe nga malirizaako egyo emyezi 3 gye bampa egya vacation, bwe mbeera ngimalirizaako neegulira returning ticket, neegulira tiketi nkomewo nkole ki? Nkomewo nkole mu nnyumba yaabwe. Bwe mbeera njagala bo bangulire returning ticket, bwe nkomawo okukola bagenda okuntema emyezi 6, bagenda kuntema emyezi 6 nga tebansasula, ng'egyo emyezi 6 gikavaringa ssente za returning ticket. Naŋŋamba be tesobola kwegulira returning ticket, nkomewo nkole mu nnyumba y'emu. Kitegeeza bangoba indirect, nga tebaŋŋambye direct, bangoba indirect. Naŋŋamba be tesobola kukkiriza bantema emyezi 6 nga tebansasula. At least neeteekamu ssente neŋŋenda nenkola mu nsi endala nga sikomyewo mu eyo ennyumba. Kati babosi we bamanyi akomawo, ate ye takomawo. Naye ani ali supposed okusasula returning ticket?